Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula ayimalulya kabaka wange mmange nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange nkusingira leero amaaso gange amatu gange akamwa kange omwoyo gwange nange nkwekwasa nze n'omulamu ayi mmange omulungi bw'olaba neerimbise ku ggwe naawe nkuuma nzibiranga omuddu owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Nnyonyi yaffe ya wiiki eno kadde kaakulekeraawo kudduka. Kadde kaakulekeraawo kudduka. Mikwano gyange muli mpulira nga ggwe nange tukooye okudduka ebintu n'embeera ze twalibadde twaŋŋanga. Waliwo emikisa egitwekiika mu maaso naye olw'obutiitiizi n'obutekkiririzaamu ne tugyebalama oba ne tugidduka. Abantu bangi bamala ekitundu ky'obulamu bwabwe ekisinga ku nsi kuno nga bali mu kudduka, bali mu ddukadduka. Obusungu mu kifo ky'okuwaŋŋanga n'olwano engeri gy'olekeraawo okuba n'obusungu obungi obwo oli adduka budduke. Omuze ekifo ky'okugwaŋŋanga n'ogukomya n'olwano ogukomya otetenkanya engeri gy'osigala nagwo naye nga tegukuvuddeeko. Obulimba obutasonyiwa weebalama byebalame. Abamu badduka n'okuyitibwa kwabwe ate abalala ne badduka entuuko yaabwe. Gy'onookomya okudduka gy'ojja okukoma obutamanya maanyi na busobozi Katonda bye yakuteekamu. You have the power and anointing to stop that or to face that giant. Toyinza kuwamba ekyo ky'oteŋŋanze. Toyinza kuwamba kintu ky'oteŋŋanze ate tosobola. Emirundi mingi we tulina okwaŋŋangira embeera ate tudduka nziruke. Nkimanyi olwoozi si kyangu, nkimanyi nnyo ekyo si kyangu emirundi egisinga. Naye kankubuulire bw'omalirira okwaŋŋanga embeera n'Omukama aba mumalirivu okukulembera. Bw'omalirira n'ogamba nedda bano abalogo sigenda kubatya batutiisatiisizza ekimala. Tetugenda kubatya katuyingire essaala situgenda kuddamu kudduka. We are going to face them heads on. With our God we shall be victors. Otherwise onodduka paka ddi, banaakutiisatiisa paka ddi, banaakukangakanga paka ddi. Kyekituufu okusinziira ku byafaayo wali tolina woogeraageranyiza Dawudi na Goliyaasi n'akamu. Yali muwanvu nnyo, munene, muwagguufu, wa kiwago ate nga mukugu mu by'okulwana. Kano kasebo kasajja kattu ka Dawudi kampi kw'oli, tekayina byakulwanyisa, kwegamba tekayina na bukugu, Era nkakasa mu kko kasajja kattu mwalimu ekirowoozo ekigamba nti dduka, togenda kusobola gusajja guno, gugenda kukutta. Naye yasalawo olumu, era gye yeeyongera okusemberera omulabe, gye yakoma okufuna obumalirivu n'amaanyi. Ebintu ebimu n'embeera ezimu olina kuguma n'ozaŋŋanga kuba bw'otakola ekyo oyinza okutuuka okufa ng'oli mu ddukadduka, oli mu kudduka na kwekweka bwekwesi. Ate ekyo omulabe wo n'abalabe bo kye baagala era kibawa amaanyi n'essanyu okubula okubatta. Olw'okumuwaŋŋanga bigenda okuggwanga Goliyaati. Ensigo yali ekakasa nti yajja okuwangula ng'awanguddwa. Kyaŋŋange ogenda kwewuunyisa ensi. Embeera eyo gyaŋŋange ogenda kwewuunyisa ensi. Mukwano gwange togenda kuguma zambiro. Waliwo bi Goliyaati ebijja mu maaso go
nga singa tobyaŋŋanga ojja kudduka paka lw'oliva mbulamu bw'ensi eno. Jjukira Dawudi okuwangula Goliath kye kyamuyamba okutuuka ku ntuuko ye oba n'okuyitibwa kwe. Bw'oba toli mwetegeefu kwaŋŋanga Goliath, eby'okutuuka ku ntuuko yo byerabire, kuba ye alwana kukulemesa kutuuka w'olina kutuuka. Alwana kukulemesa kutuuka ku kiruubirirwa kyo, alwana kukusiraanyizaawo emyaka nga bwe gigenda. That is the target of the enemy. Bwe giba myoyo migwagwa gyaŋŋange, kuba neekakasa nti ebbanga lye mmaze nga ntambula naawe ekyokkola kati okimanyi. Bw'aba bwe guba gwoyo gwa Asimodeewo, lumba. Bwe buba bukyayi, busungu, butasonyiwa, bikolimo bya buli kika, malala, byonna nababuulira dda ekyokkola. Let's do it. Mu wiiki eno Mukama ali mu kugamba nti mwana wange lekeraawo okudduka. Mukwano gwange, bw'abanga Omukama yalonze ggwe nga munyenye ya wiiki yaffe ewedde bwe yabadde tugamba nga gwalondeddwa, gwe yalondeddwa olina okulekeraawo okudduka. Olina okulekeraawo okudduka. Oba oli awo ebusukka w'ekyo ky'obadde odduka yeewali ebirungi by'obadde onoonye ebbanga lyonna. Wange, ngambye oba oli awo ebusukka w'ekyo ky'obadde odduka yeewali ebirungi byonna by'obadde onoonye ebbanga lyonna, nga ggwe okukyaŋŋanga bwe buwanguzi bwo. Oli mu kudduka kwebuzaabuza, toyagala kwaŋŋanga na kukkiriza nsobi zo mu maka go mw'oli. Owulira amalala gakuli bubi. Nnyabo ssebo jja w'amalala, noonya ensobi zo, kkiriza ensobi zo, genda mu maaso ga munno, kakkana weetonde. Oneewanika paka ddi maama taata? Mwannyinaze muganda wange oneewanika paka ddi? Oba ntandika okuzimba, oba ngira nninzeeko obusente nga bunaawera naazimba. Ekyo nno okyogeredde emyaka 3. Oba ntandika okuzimba, oba kati nsimbule, oba emyaka 3 mabega okyogera, oba ntandika ebizinensi yange, oba ngira nkyako, oba afuuse, oba vamu, oba tandika. The good Lord, who is all in all, is going to breathe in your direction and will make your crooked paths straight. Oba nzireyo okusoma, oba nkola okusalawo ekyo kiveewo, kati oba my friend, face the giant now. Kati ekyo kyennyini kyekyali ku Gideon. Yali yeekwese mu nnimiro z'emizabbibu. Malayika n'ajja n'amugamba nti ogenda kukulemberamu Abayisirayiri mu lutalo. Muli mu ye Gideon yali akimanyi bulungi nti okwo kwe kwali okuyitibwa kwe. Naye muli ng'alimu okutya, teyekkiririzaamu, ali mu kwenafuya, ali awadduka yeekwekereza. Era mukadde ako yali masaŋŋanzira. Nsalewo ki? Aidha okudduka okuyitibwa kwe oba okukwaŋŋanga. Si buli kintu ekizibu nti olina kudduka kidduke mukwano gwange. Era bangi abayise mu nsi nga bawanguzi, batuuse nga bawangudde, nga ne batuuse bwe mba munyumyamu, nga balina batuuse mu ngeri ez'enjawulo, basobola okubuulira ebintu bye baŋŋanze mu nsi muno. Maama, nze okusoma kuzibu, mpulira njala kubivaamu. Mpulira nze taata, nze mpulira okusoma ebitabo bikalubye njala kubivaamu. Wangi nnyabo, wangi ssebo, gwe mwana wattu, oyagala bivaamu? Kale biveemu, ojja kwanguyirwa okusima ttooyi. Father, nze amaka gaganye. Empeta nedda. Ono omukazi, ono omusajja father. Mukwano gwange tewali alijali nga byangu, teri alijali nga byakkakeeka.
ebintu bya kupambana kulwana kulemerako. Ndoza gwe bw'owulira nga nkugamba nti oba father busaseredoti bumpomera mbwagala nnyo, gwe n'olowooza nti nze ntambulidde era ntambulira mu kakeeka kaweweevu maama taata. Kati nno kankubuulira ekituufu. Ku bigoliyathi byensisinkanye mu busaseredoti bwange naalibadde nabivaamu dda. Naye buli lwe nzijukira nti ekyo kye kiwa omulaba essanyu ne ŋŋamba nti osaaga sirina gye ndaga, sigenda kudduka. Sigenda kudduka. Era mmwe battiimu sigenda kupowa, sigenda kudduka, sigenda kuwanika. Mwanguwe munneeyungeko tukole ttiimu. Quickly, nje tukole ttiimu. Wiikeero nnoonya abasajja n'abakazi abagamba nti oba ki sigenda kupowa paka. Sigenda kupowa paka nga ssente nzifunye. Abantu ab'ekika ekyo mbanoonya. Sigenda kupowa nga ngaggawadde kasennema ya Mukama eri nange. Sigenda kupowa, sigenda kupowa. Ekiyumba ky'omuwalabu nkikooye. Naye father nkubuulire siina gye ndaga. Amabanja g'abantu gandimbulago. Naye sigenda, ngenda kuyiya bwe ngasasula. Byonna omubezi wange abikoze ntere ngende father. Amaka ganzitoweredde byonna abikoze ntere nve mu maka gano. Naye sigenda kusuula wompeta yange. Noonya abakazi abo, noonya abasajja abo. Sigenda kudduka. Father, nkooye okusoma ebitabo. Ne byensoma sibitegeera munnange. Naye sigenda kukivaamu father. Mwendi. Ngenda kulemerako. Sigenda kupowa. Era ngenda kugumira buli mbeera. Paka. Father. Sigenda kupowa. Ngenda kugumira buli mbeera paka ng'ennyumba yange ngimaliriza. Bino byenkola mbikooye naye kuba njagala kumaliriza nnyumba yange. Father, sigenda kulemerako, sigenda kudduka. Yes. Father, gwe guno omuze gunnemeddeko. Naye mmaliridde okuva leero ngukomye. Ngenda gukomya guno omuze okuva kati. Bwe kiba kikalubye kanfuna nannyambako, mwebuuzeeko, annuŋŋamye, ansabireko. Naye Father, mmaliridde. Gulina okukoma. I'm facing the giant. Father, seminaaliyo ng'ekalubye. Seminaaliyo, Father, ekalubye. Naye nnina okulemerako kuba njagala busaseredoti. Sigenda kudduka. Obusaseredoti nga buntuuse bannange. Abasajja nga banfuukidde akayinja mu ngatto. Naye ngenda kuguma olw'enneema y'oyo eyampita era olw'ekisa kye sigenda kudduka ate ngenda kubweyagaliramu. Mikwano gyange buli omu gy'oli ne w'oli. Wonna gy'oli, wonna w'oli. Tuve mu by'okudduka. Let's face the giant heads on. By the way, siri mu kubagamba nti bakunyigiriza otuuke n'okufa nti lwa nsonga ya butadduka. Si kye ŋŋamba nedda mukwano gwange baaba. Nedda. Kye ntegeeza kiri nti si mu buli kizibu, si buli kizibu, si buli lusozi olukwekiika nti oludduke. Waliwo by'olina okwaŋŋanga kuba emirundi mingi ebusukka waabyo weewali entuuko yo. Gideon yasalawo okwaŋŋanga embeera era y'ensonga lwaki ne ku ssaawa eno akyayogerwako ng'omuzira. Kati wulira kino. Obuzibu bw'okudduka buli bumu nti by'odduka oba ky'odduka kyo tekigenda kuvaawo. Actually, one day you might have to face it again. Awo nno n'otandika nti kale singa nakyaŋŋanga luli. Ky'odduka tekigenda kuvaawo. Oli kisanga lumu. Kale singa nakyaŋŋanga luli, singa nakyambala luli. Kino kyo kimanya ate okitegeere bulungi. Buli lw'osalawo obutadduka n'oŋŋanga embeera, Mukama akuwa amaanyi, obusobozi n'enneema okuwangula. When you face your giant, God gives you the grace to defeat what would have defeated you.
When you do what you can, God will do what you can't. When you do the natural, God will do the supernatural. You may not be able to face it, that giant, but remember that you are not on your own. You are with the power that controls the universe. Always remember that you and your God are always the majority. You and your God are always the majority. Face it. He is on your side. Mukimanyi nti Abayisirayiri baatambula paka ku kisenge ekibayingiza mu nsenda zaanye. Nga bavuye mu mikono gya Falaawo. Baatambula paka ku kisenge ekibayingiza mu nsi gye bali babasuubiza. Batyo okuyingira mbu batidde abasajja abawagguufu abaali ku ludda luli. Nga bakuuma ku kisenge. Batya. Era baasalawo okudda emabega. Era bw'osoma ebyawandiikibwa ebyo kigambibwa nti baamala emyaka 4 nga bali omwo mu ddungu beetooloola. They forgot one fact, that they and their God were the majority. Face it, and the Lord will always be there with you. Nga wayise emyaka 4, abaana b'Abayisirayiri, abaana baabwe b'Abayisirayiri bajja mu kifo kyekimu bakadde baabwe we baali baakoma ne badduka. Nabo baatuukawo kati abaana batuuseewo. Ekisinga okwewuunyisa, abasajja abaali ku ludda luli nga bakuuma luli era baali bakyaliwo nga bakyakuuma geeti nga bwe kyali mu kusooka. Era bano abaana tebalina kyakukola okuggyako okubanganga. Kino nsaba okiwulire nnyo. Bw'osalawo okudduka kati kyodduka oba embeera gy'odduka ojja kuba ogiterekedde baana b'okujanganga oba nkiddemu. Bw'osalawo okudduka kati nodduka ekintu ekyo nodduka embeera eyo kyodduka kati ojja kuba okiterekedde baana bo oba myaka gye egy'obukadde okukyanganga. Abayisirayiri balowooza nti badduse nnyo, naye kyennyini kye badduka abaana baabwe kye baasisinkana bo nga baafa dda. Bw'oba oli mugezi, va mu kwebuzaabuza, lwanyisa obwavu kati. Nnyabo ssebo, sasula amabanja ge weewola, va mu kwebuzaabuza n'okudduka. Leka kutuuka kufa abaana bo abantu babakolimire n'okubalabanga obubi olw'amabanja ga kitaabwe ge yalyanga akyali mulamu. Mwana wange lwanyisa omuze ogwo, face the giant now. Maama taata weekutuleka ekikolimo ekyo kati. By doing all the above, you are transiting from a generational curse to a generational blessing which will be inherited by your children. Make it easy for your children, please. Singa abazadde baali banganga bali abasajja, ntegeza Abayisirayiri bali abazadde Abayisirayiri, singa baali banganga gali agasajja, baali badde bayingira ensenda zaanye era nga mwe baakuliza n'abaana baabwe. Naye olw'obutiitiizi bw'abazadde bwe baayolesa, abaana baakulira mu mbeera y'emu nga bazadde baabwe, bali mu kwetooloola. Bangi mu ffe mukimanyi bulungi nti twakulira mu mbeera embi ennyo. Mukimanyi bangi mikwano gyange. Ng'ekyo kyatuleetera n'okkoowa embeera embi ennyo ne tugikooyera ddala abagireeta n'ebigireeta n'ebigyefaanaanyiriza. Era nga tetwalyagadde baana baffe badde mu kazambi oyo, no. N'okugirowoozaako obulowooza mpulira nga n'obusungu neeyongera. That situation, embeera eyo. Abawulira nga nze tuve mu kudduka. Let's face the giant now by the grace of God. Ekinsanyusa ku baana bano abali abaana b'Abayisirayiri bali abaana baabwe, bo baagamba nti ekimala tetugenda kugwa mu nsobi bakadde baffe gye baagwamu. Baasalawo ne baatulanga omuyimbi omu bwe yayimba nti tusazeewo kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda. Bagamba no, kakati ffe tusazeewo ffe ng'abaana kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda.
He who is in me is greater than they who are against me. And as I told you, you and your God are the majority. I know it's not easy, but the grace of God is going to make it easier for you, easier than what you've ever thought. Si byangu naye enneema ya Katonda egenda kusobozesa okwaŋŋanga embeera eyo, okwaŋŋanga ekintu ekyo. Ewali Mukama byonna bisoboka. Kino nkibakakasa. Nze Father Martin Semanda. Era ekyo bwe munaakikola mugenda kukyusa olugero lwammwe, olw'abaana bammwe n'olw'abazzukulu bammwe. Mukama abeere nammwe mikwano gyange. Mukama abawa omukisa bannange mwenna abakuume. Tunuulizenga bulijjo amaaso ge amakkakkamu bambi abasaasire. Mu wiiki eno Taata oyo akyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bambi gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe, keeping in mind that great things happen when God mixes with man.